Mikwano gyange abalungi mbabuzako mwase mutya mukulike obukedde gwe yekumbidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia neyo sinzira okubanga ompuliriza mu nsi yonna gy'oli mukwano gwange weebale nnyo weebalire ddala ate gwe Munnayuganda naawe akyekumbidde ku TV yaffe emanyikiddwa nga Projan Media TV mukwano gwange weebale nnyo ate gwe atanaba kusubscribinga nkusabye okikole mu bwangu nnyo tusobole okutuusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo mu kiseera kino amawulire g'ensi nago mikwano gyange mawulire gannaku nnyo simanyi gwe ogenda kitwala otya naye mukwano gwange waliwo awo akantu oba kapesa akayite akaliko komenti mukwano gwange ojagenda mu maaso oweeko ensonga gy'otesa owe okutesako gwe ng'endowooza yo gyeri mikwano gyange amawulire agasaculatinga ku social media omwami amanyikiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye yavuddeyo ku Facebook page ze n'ategeeza nti embeera mu ggwanga egenda mu maaso mbi nnyo era n'ategeeza nti weeks 2 esiise emabega UPDF yasiba abaana Abakaramoja nga balina emundu ne bakwata ne basiba ne bagamba nti we mutaveeyo kwogera nti emundu zino omuntu azirye emabega omuntu azifacilitatinga omuntu ali mu kino amanyikiddwa nga President wa NUP ffenna gwe tumanyi nga Kyagulanyi Ssentamu era ne bavaayo ne babategeeza nti muveeyo mwatuukirize mukyogere we munaakyogera nga tubatanga mugenda abaana bano mu kiseera kino bakyakuumiddwa eyo mukomera kubanga tebanaba kulabika nti baatuukiriza tebanaba kulabika nti bakikakasa lunwe nti emundu zino omuntu eyazibawa oba azifacilitating ali emabega wakyo ye mubaka waffe ffenna gwe tumanyi eyaliko omubaka w'ekyaddondo era omuyimbi waffe amanyikiddwa nga Bobi Wine mikwano gyange ebyo ng'okyabitadde awo ate ye Dr. Hilderman yenna amumanyi yenna asobola omutuukirira abeeko engeri gyamutuukirira amutegeeze nti regimu eno eri mu kuteekateeka waliwo kye bateekateeka ekikyamu ekigenda otuukibwako ku bulamu bwe mikwano gyange nange simanyi kigenda mu ggwanga lyattu Uganda naye Fred Lumbuye atuyambye n'atutegeeza nga asinziira ku Facebook ye wadde tanaba kuvaayo kwatuukiriza kukyogera lunye nti mikwano gyange kino kye kino nga luli bwe yali akolanga naye yasazeewo n'ayisa okulabula kuno ng'akuyisa ku Facebook ze ez'enjawulo n'olwekyo mikwano gyange amawulire gano gaba nga gagudde mu matugo osobola okufukamira natseera nga we tusabira omubaka waffe nga we nabagambyeko wembadde nsembagambako emabegaawo nti mikwano gyange osobola okugenda mu maaso ng'osabira eggwanga lyattu Uganda kubanga embeera gye tugenda mukwano gwange gye tugenda mu maaso si walungi ekisanja kino we kinaggwerako emyaka 5 mikwano gyange bangi bajja kuba obulamu bwabwe nga bugenze mukwano gwange abamu ku bo nga bakiridde ekaganga naye mukwano gwange okwo okulabula kwenkoze akaseera kano oli waddembe okubaako engeri yonna yonna gy'okola okulabula oli waddembe okubaako engeri yonna gy'okomentinga mikwano gyange amawulire gaffe amalala ogenda gasanga ku projanmedia.com aga entertainment saako nago aga sports musibe bulungi mikwano gyange mweraba naye tovaawo nkyajja n'amawulire mangi nnyo mukwano gwange togenda sigala wano ku Projan Media TV tukwagala nnyo.